eyo bulago yali ya mukwano gwa Muwango ono yawummula tumuleke yateka okay sitegera naye gwe bagijjako kifuba what baji muwambako yagitunda yagitunda kati nze nagendayo nga abazungu bakoze eki abazungu bagina and those bazungu bantu bayamba mu lutalo lw'okujjako I mean or something walongeri gye bamanyikanye n'abakulu but n'okugendayo tosobola kugendayo nagendayo because waliwo omukulu yali mu State House nga mukwano gwange nantwalayo gana amaato ge bakozesa erya wansi milioni 10 milioni 2 these small boats but anyway plot is $500,000 natano okunda geri ya Roy yajugula $500,000 oli kati ne webuza abazimbye mu Highland zezo including Bahamu bazimbye akantu tabayina mayumba which beauty you see you get a facility ya $2, $5, $10 million no kiteka mu mazzi one to go with them mateka question investment bagitaxinga because you see it's not investing for common good. It is not ezo zezigenda okufika kasuli yes therefore Chovala Lake Victoria musirikali katali ku rank of Major General Major General Lake Victoria Lieutenant Rajme katiyena kumongera general kabera bitadde wansi because that's how nature destroys crime. It destroys crime and bino byogira tobigira for the common good but why agala ku investing am luxury then they tax you. You people come for miracles. Abantu nebajja nebawayo sent that they are tithing to God. No gana no zimbe kizimba. Going ebizimbe are not even building for the homeless. Because abantu abazimbira homeless are very poor people. Why? Lindako bangambye kibazo you guys are thinking country. Ono yagamba agandi you guys are thinking country. The Japanese have built into the lake and built right. Yes. The Spanish have, the Italians have. What the problem is we haven't built right. It is not that we have used the lake. We haven't used it right. So don't condemn building there. Just plan how to build and use. Yeah, but you see, any expenditure. One, bobogo oli mu bya economics. Ensimbe eziva mu cycle. Ni Japan kizinga fetu kya ine space bikolebwa abazukulu bannakasa bo genda kozesa sente kibazo ezizo from your savings no investing that's fine naye ogenda koza sente za consumption ezivudde mu tax government consumption expenditure ezivudde mu taxation zino okukola right so problem where rent on a janaba from the consolidated fund atena has to waste because I don't have any problem bozimbe chizinga nga nayo chizimbye mu your own investment center oze because we all center kuzimba yo that tourism center you will have to do it right. That's why where you will use ojo cost technology oli but okanto na azibye ko banaku ndozo wawulira musumba gobali bagenda okukwatira bya smuggling na tuse mbaire they are now tourist attractions are you aware na tusawo gawina ngama kankutambuzemu mu mazzi olabe ekizimbe kya Hamu olabe kya Kayanja olabe they even talked about my friend Mama Mbabazi enayo ne mwakane ne ngamba that's not correct Gasimba ganene bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira nina Mwanga Kivumbi Charles Romshana ne Ahmed Katerega Musazi Siraja akugambye Romshana nti oli munywanyi ogogamba bamugenda forward ye nyini Siraja yamuguze ekizinga ndipo yamutwala ng'ekizinga kye bamuguza yika ya $7,500,000 bwe yatunulira Siraja n'aga nti naye gwe omanyi ky'otunda namugamba nti anze njana kugula 8 buli yika nga Siraja amanyala mudde nyingi ti 7,500 buli yika namutunulira namugamba nti anja kugula 8 buli yika antu abashika we generous kali awo njagala kuvaawo ampuliriza nkomawo issue ebadde endala Katerega wiki eno bana babaka ba parliament nade ne debate with myself nganti what haven't we said about this issue kubanga yatandika wano Mwanga netumuteeka kuninga nga bamaze okugaba sente oku breaking down sente and
I want to be very sincere. Kye appreciating kumwange eriyo mukwano gwange nti neka kati zine mpapula mwanga zabeera nazo ababaka abalala tebaziraba. Konza ebintu ebirimu figure bizibu okuinternalizinga abantu olumu abitunulako naga nti bino binsumbuira bwerere ne tusoma oluzungu lwaffe ngaga nti mwangezo figure zijjawo abalala gye batazikola ki gye batazisanga mwanga natu breaking it down supplementary budget nga bwe yali efaanana naye tusibidde ng'eriyo olutalo wakati wa judiciary ne parliament n'ababaka abamu. Sente zaali allocated zigenda mu babaka zigenda kubeera kukozesebwa ababaka abaweerako across the divide. Si nti bano b'opposition bano ba government buli omu alina ensonga ze zaawadde nze nzeetaaga olwa bino ne bino olwa intervention efaanana bweti ate ffe mwatutunuddeko bubi. Nentunulira reaction ya speaker gye njagala okutandikirako. Nalabye kooti omulamuzi Mbayo yawa injunction ye yinza okubeera yali court of timing oba teyali ebyo siri mukugu mu mateeka ne speaker ne mulinda mu reaction ye and guno sigwe gusooka luli yatugamba stupid order era nade ninda stupid order ndoza kuluno yayisa atone general again serious ate nama mu bigambo by'oluzungu namu dressing down mukulu atone general ne mulaba nenga mukulu bya Ruhanga yagala nnyo okusigala nga musajja ali polished ali smart yagenza okuvaayo nga ettomiri bamukubye. Finally Katerega speaker yatugala kino bakimulekere yabadiringa nacho nakiwunzika mulukia state ne bino byonna. Then what? Very briefly ndoza mukole neyo gabana obuyinza separation of powers and manyigwe wali omu kubaga nti abazikwate enze nawagira bazikwate olw'ensonga nti twali tumaze okulaba okusinziira wono mwange byali atulaze nga oba oliawo ezimu gye zaali zirina okugenda si gye zaali zigenze ne tulowooza ate nga gavumenti egambye tegenda kuwa nnyo obuyambi mu bitundu ebitali Kampala ne tulowooza nti ababaka abayinza okubaako kye bayambako yadde nadde ndaba omubaka omu naga nti yadde agenda zikozesa naye nti kiringa okuwandula eddusu ku sigiri nti ng'olina enteekateeka y'okuligira ki y'okugizikiza. Bwe twava wano nange nali nakawo n'ababaka abamu ndooza baali basinzidde ku bye twali twogedde ne Honorable Muwanga baali opposition nga tebawakanya Muwanga bye yali atuwadde wano naye ngaaga naye omusajja oyo mu buziina bwa paalamenti bikiikate nyumba gy'osulamu naye ekyo kyali kiransuubira nti kye yali atukoledde kyali kisaanidde okuggyako nze abamu kuba opposition nga bamukulu ka Ruhanga mbalabamu okwekangabiriza. In fact abasajja baali n'abakyala baali baŋŋamba nti bwe baali eri ndoza bwe mwali oba mu budget committee oba nga bavuddeyo tebaali bakkaanyiza nti balabika bakkaanya ate bwe bamala okukkaanya ate ndooza ne gurupu etali mu budget committee ne bateeka ku pressure nti walina okubaawo minority report ne bakkaanya ku Nandala ne Ugwala wabeewagireeta naye olw'okubaawo bonna baali bali mu ddiiru ne beebalama oli yali nga kiyave eyindingira ku Karuhanga nimu okulowooza nti bibanga ebintu ebyabwe bye baŋŋamba byali bituufu ne Karuhanga eno yonna mu kkooti gyagenda kugira ki kwekangabiriza bwekangabiriza naye fo sipiika nga munnamateeka ate mu Uganda okujjako lwe twateekawo ku Katerega just for information ndoza Saturday gy'otaali wano ekyo Muwanga yakibreakinga down neyo conspiracy si ntuufu nti abantu bakyera balama bwe balami nze abaŋŋamba babaka ba parliament b'opposition ebyo byabwe nenze ndoza position yaabwe njijjeeyo Justice join obutafaanana ba reporter balala Katerega spent many years nga covering parliament. Omubaka atali mu kakiiko tayinza kubanga agenda kusoma minority report ya kakiiko.
ati ekyo Katerega nawe sisubira nawe Katerega senior journalist ojja wano gamba abantu nti omubaka atali ku kakiiko ka budget yalina okusoma minority report ya budget real ngoli akigamba kanaka kinyere bulungi nze nasoma minority report nze Muwanga Kivumbi gwogamba nsali mu kakiiko nasoma minority report because okujusoma nali nyino kwangane mu kakiiko so nali mu kakiiko no mamvuna nti wakiri yandi gisome nesika rwanga nesubira ya kinyinyodde sagala tukiddire ate kwebalindoza nabo bawulire kakati neki tubadde ku kya separation nze ndowooza speaker nga munnamateeka okay ng'omuntu wayinza okubanga wabaddewo okuyitawo kubanga olwokuba yeduli yafulumya stupid order yayite ya justice government stupid order buli muntu yadde alinze n'agenda kugiyita ki ekyo gwoba okimanyi nti luli bwe mani nakola bwe nti Romshana kati kibazo ajja kunjira bwe nti Romshana mugirire ki mukole bwe nti mukyala Kadaga ekyo yandibadde akigira kibahandira ba mukyala Kadaga kubanga naye adiringa n'ebintu bingi bayina okumuyambako mu bintu ngebwenti kati kyetumanyi mu plenary bagenda kugamba kino na kino olw'ekiba ekiri mu kooti bwekiti bwe kiba kizze bwekiti oyina okukihandulinga bwoti ndowooza awo wabulawo kubanga oli ajja kugamba kakate nti olubakole batya naye ndowooza ate n'omulamuzi naye kubanga nalabanga ono munnamateeka yalina hajjati owa palamenti ng'agamba omulamuzi nti oyise ekiragiro ekyo naye abaka abamu sente zagize eki zamaze dde okutuukayo ndowooza omulamuzi awo naye yali alina okuddamu alamye kulabika ng'eyali yaweereddwa omulamuzi n'aziragira negye zaagenda naga ne bwe ziba zituuse ku akawunti yo tuzikozesa ndowooza kyali tufu ekyo naye oba oli awo tekyandyetaaze speaker kukola reaction nga bwe yagiraze ndaba kisangiddwa omusango ogugenda kuwulirwa naye mu bunene bw'ekintu bwonna nti amasiga agakola gavumenti nago bwe galwanagana ekisusse okay kisuubirwa naye bwe kiyitirira nakyo tekiwooma katwala nga bino ebya sente zino Katerega ekibuuzo kitono nnyo eno yabadde diversion by executive ganti bano katubakube ekipiira bafe nakyo ng'eno ffe bwe tuyisaawo omunyago saagala gamba bwentyo naye kyembadde ngezaako okugamba nti oludda toyagala kugamba bwetyo naye nga bwe guli oludda olwa gavumenti nalwo bwe lwesiba ennyo ku babaka balina ebizibu byabwe biyitirivu bulina okutubyogerako wano naye bwe babeesibako ku bukadde 2 ne bufuuka obukadde 2 ng'ate bulimu ebitongole ebirala nabyo ebifunyeemu si ebifunyeemu nti bafunye naye mu buweereza buno obw'okulwanyisa obulwadde kiyinza okuba nga n'ekyo tekyali kyabwenkanya ekirala okuleka kuba tugezaako okuzimba parliamentary democracy vis-a-vis n'enkola endala mu kaweefube ono ow'okulwanyisa obulwadde bw'oleka parliament bw'oleka babaka bano be bamobilize abasooka bw'obaleka completely out nze ndowooza nti nakyo kiba tekigiraki ne bakoma kuba nti bayisa buyisa sente in fact nago nalabya sikanya na bibye naye yadaga nti baba baka simanyi buli lunaku bayisa sente ez'okwewola tebamanyi oba zikozesebwa bulungi ku luno nabo ne bateekayo ekyawe ndowooza we wabadde obuzibu naye ekyomukisa omulungi president yasisinkanye speaker ne saba minister yabaddeko ndowooza ensinkano eyo eyinza otuwonya okuddamu ebiragiro nga biri ate aliya president speaker ne saabalamuzi baali basisinkana yadde ndowooza president ng'akolera ku magezi ga attorney general era kye ndowooza nti obuzibu obumu gye buva ssebo nge yagaana amagezi ga speaker ne saabalamuzi nga baagala alangirira ebiseera ebyakabenje kyenjagala okusembyayo nakyo nti okumala emyaka nga 10 palamenti ebadde efuba okulaba nti yeetengerera mu byamateeka kubanga bweba n'emisango nga tekwatagana na gavumenti ne executive nti attorney general ate nga wabombi abeera ku ludda luli era ndowooza ojjukira eby'omusango gwa Mama Mbabazi ndowooza ekiseera kituuse palamenti yeetengerera mu byamateeka
oba oli awo Attorney General aleme kufiiranga mu kattu nga bwe gwabadde. Nze mbaja genda ku philosophy ya the National Resistance Army nga bwe njimanyi. One, nja quotinga mukulu Museveni. Because nalimu na olukiiko nalimu nga ya chairperson tunyumya ku kakuyege. Atana tugamba nti mu government ye walimu departments ebitongole ebiri dry. Actually at the ministerial level walimu ministries eziri dry. Then walimu ne ministries eziri wet. Walimu eziri olutobazi neziri olukalu. Kati ba minister bayomba arenze jonta de wali dry nga ba minister bayomba naye okay kale mbeno next to the shuffle ninja kuta haruma katagasi kati yo molina UTR molina telecommunications industries ICT ezo those kind of ministries and they were also anti young kalu mani information yo minister yatambula ne NSSF mirundi ebiri NSSF einaje yali yalokingira minister ne bamuteeka mu finance mu finance noganti anti NSSF kunsimbi ze handling teyinza kubeera resident nje bajirete wano nesituka nejja because NSSF yagenda okuvaawo NSSF nagani zino sente z'abakozi wano ziri wakyamu era nezisenguka era singa je yalaga walinawo bwe wakwata sente singa NSSF eri mu foreign affairs kati botunulira oyo ali mu foreign affairs botunulira mukulu Kaseija tumulaba ko gogamba sigwe ngambe botunulira mukulu Kaseija tumulaba ko bitosi wona watambulira wakalu because obuyinza bwo ku Uganda Revenue Authority butono nnyo ntwabayagalayo mulimu naye ino okuyita mu kibazo ayogere ne Sebina embayizo inasinkanye Sebina ninga ni mubuza ko nakamusinkana emirundi ebiri ngovuga egali ngavuga kagali because Sebina sijja kweyabera because wayamba abantu bajje mukomera so Sebina yali munywanyi waffe yekwese abantu abo basakwabo bawetaaga omune biseera bimwayamba nakola bypass na kati so Kaseija ali mu wet ministry ye ina Bank of Uganda ye ina NSSF ye ina URA naye ate bomulaba tumulaba konti nguba ya NSSF yaddayo eri mugenda ante byona biri ne mu bank eri wombi as long as there is eri mugenda eri ne mu finance as long as there is a fund it's a fund waliyo Kaseija vote ye budget treasury operation ina mu budget ye egenda kwe controlling 13 trillion naye akusayezo bwe wana mutano ze mwaisiza vote yemu bagita treasury operation einako 13 trillion siri ku vote yemu naye ojo mubuze kate sawezo then obuyinza bushift bwetuka kweyo kwambala boots ogenda mu lutoba zolo kate obuyinza ate busituka ne budde wana nyine bwo so kati the problem is tebugenda wa mkwano gwange bahati wana babirengerera eri awo musanga bakaise muhakanizi bosanga bebatula ku board za Bank of Uganda amude ebirala now the larger issue kikatsoyina okunonya abanye abakulira boards abakulira like the road fund omanyate road fund siye unrate kujja logeno nonye abakulira road fund wa unra sente ojo kutegeera kitegeeza therefore appointments za mukulu Museveni are about eating. They are not about service. Simba naku chiwazo nakuwa wala nakuwa Simba sakuwa katukotoja kungamba nti ojayo omusala goka no osigala ngo izo zinkalu ngeza amasi ya Kaseija gubeera musango go oyina okuyiya so that's why actually echo choyogera Romshana iliyo mukwano gwange ne muwango ono ndoza mukwano gwe musajja musomesa yali agudde mu omanyi business zifuna mu kave ya wagulu ne ya wansi bwagende wa munywanyi wo munamgambo waye ebintu ennaku zino bitambula bubi anti nayo manyi ngenda kuweereza ku board eyo nungi koli nti ligwe nzu musajja abadde yekolera ompereze ku board bampala awensi ya $10 buli sitting ulumba nkola omusajja nanyiga nnyo teyanyega ono yabulira muvubuka mulala
akati omushano oyo simutegeera bulijjo mmanyi nti musajja mugezi nkuweereza ku boodi ekola enguudo ekola ki gwolina kumanya bumanya luguudo we luli ng'ogenda ng'osuubula amayinja ng'ogamba nti olwazi lw'egindi n'olwazi lw'egindi n'olw'egindi nsanga ab'ebirole biki bintu bingi ebiri awo petro station ezasapulayiga amafuta ng'okola naye okomawo oti ewange gwe ng'otunulira abaweesi ya boodi era naga nti omusajja oyo obusiraamu bumwonoonya alabika yafuuka omutabuliiki kati njagala kukulaga olutalo gye luva nkwadde background sebo okulaga gwe sebo nkolaze nkuwadde background okulaga kulwaki waliwo olutalo lwa 20 million now Jim Mwezi mukwano gwo Mike Dr. Alex Kamucha babeera ba minister awo Jim akizuula ntoyina aba officers Ministry of Health nga bakulira project funds eziva mu badona naye ng'oli avuga mpenkoni nga office gyayina ebintu byonna bwe biri including nga sente zayina nnene nnyo bagenda okukizuula nga bebazimba amafrat wano mu Kampala then wabeerawo olutalo but to summarize it Diana aveeri nakale majali mana yatandika mpolampola okuyiga Panado akwata bombyala eyo ewabamuwanga kibundu babye Panado ogenda kujira mu voting permanent secretary covid weze bataddeyo banompa billion meka 200 billion 20 billion I think where is again am districts only 20 billion shillings now ezo ziri once wa Diana ani terminal azitwala on ground is a district health officer health officer ani amulonda that is a terminal of Diana na a district health officer mulimo gwe guliwa mulimo gwe gwa kulon manyi abayingire okuva Dubai na walalao bebayiga I shouldn't use the word twant bebanoonya bali mutwalo gumu mukanana we tukoledde lockdown baka collectingako 5,000 bakafuna kwe 15,000 so tuyinayo omutwalo gumu mu 13,000 still at large operation eyo ya the district medical officer na yeta sobola kukikola yeka so yeta agatamino kugombolola so kutamino eyo gwagenda kugombolola bobango bado yagala kujayo muwanga kivumbi ye campaign manager wa NRM it cannot be campaign manager wa muwanga kivumbi chobola banebirole nanka nasaze mukwano go semakulu ono waruwero no ngayomba nti ebirole bino ebitract ebikola engudu ebyakatumba wamala oli opponent we akimira nze nkirese ngakitambulirako is like a flag so katena zino at the end of the day zine nsimba bagenda okubeera mu kunonya abagize ba NRM at a political level efuna chefuna kati kadanga naye aina politics because naye bamulonda electorate ye mulonda si ya LC electorate ye mulonda teri ku kachalo mulonda erimba muwanga kivumbi nanga naye wanga yagala because naye amanya atula kusekeri manya atula yo at political level naye abetula mu byabiraba sebo nkulengera jolaga oyagala n'owona ye akulonda omuwemu kapush agenda kola mulimo fine but atalisa afunye muki afunye kapush ora muwanga kivumbi wayo mulabeko nga flagging mere haji flagging is kororo kurutu abazi flagging aba baseninda abo siba muwanga kivumbi they can't flag the NRM food kati chikadaga gamba nanga ba MP abanaawona wencho kulonda baje kunonda kanfuneyo kenkola ki kanfuneyo kembafunirako ndoza simwoyo mubi ogumwoyo simubi nnyo katona agamba azine ensimbi ziridate olwanyisa oli at a political level because yategeera politics za NRM but kino tekijjaako kunyaga NRM nga bwe nagamba by definition is ideologically nyazi it is the deep state resistance kugugwa ideologically nyazi chora atona kujingira bulungi you are not an employee of the deep state okuja ko bunyazi ngotegeza siege of state power no anti the NRA in charge of the deep state equals a state sustain itself bogamanto okolere mu mateeka mwanga kivumba akujjako so chovolaba inokusala amagezi efune ensimbi mu state ziyambe operations of the deep state so that's why you have that contradiction mukulu kibazo but I don't agree ne mwanga kivumba agamba zino ngende nzijeyo munyago
then nguwabe wange because NRA oyo si Muwanga Kivumbi. I'm using Muwanga Kivumbi as reference. I'm not saying that him as an individual because nachala yo kunandara mafari yagamba nandara yajeyo munyago nasuulako 10 opposite by the binebyo mu luzungu ekyo kye tuyita throwing good money at bad money. So because I'm not even sure nti ziri 10 nazo abade clean Muwanga Kivumbi bo muteeka mu politics za sente obo mu maze it's a trap nti nawe fulumya sente because inside sizaleta Muwanga Kivumbi ekyaleta Muwanga Kivumbi initially nti population yabeera conscious nemanya omulimo gwa MP neraba nti Muwanga Kivumbi tayina kyatuwadde but yasobola ki omulimo in terms of our interests but NRM bayina okuba na sente so ekutwala mu katiro kaki ka sente because bo bayina sente za state Muwanga Kivumbi will be his allowance butambala meka ezamayire ezamafuta milioni 2 salary meka milioni 2 site milioni nya kati leta sobola kuzikozesa mu constituency no malako but babahati yabe wafabo bilioni mu kitundu aja kuzifuna because they will give him a contract, they will give him a terminal na afuna yo sente kati politics mukuru 7 zayagala alete nti it is the duty of an MP to feed the people. No, it's not. It is the duty of the MP. What? Ate wakanya chokola. Gwe gamba obubi bubi ate no obukola kata obubu wakanya. You can't say I am holy and then you do what is unholy. Tatachikola. Chobola balangambye singanto oli wa deep state. Bale serole ya sentu no. Baile uwiranga zinga no kumenya ngatokoze eki nga tomanyi. So it's that's why the contradiction eri. Morale gwasa agabule enva ezabana tosoka kwegabulira omuntu ali moro bagambye nti abantu bawano ebyokulonda biri byoyogerako sibi bagambe naku zino bwe bakutunuulira ng'oli mwavu nga baga nti akatulonde n'ekibazo naye agenda aliyeko nti abantu bali kweyo conscious level baga nti eriyo ki nti ono omwana affe ekibazo naye kagenda aliyeko lw'omushana alidde akamala. Yeah, but you see, propaganda, institution ebadde chale mesa mukulu Museveni ebadde parliament because the parliament echale vibra at least okitegedde nti milioni 2 miki because wali abako kundulu boba yagala agenda eri national changu nyo kugiteeka ku parliament. That's why you had to jikwata ko tojinachi kati boleta yo milioni 2 zino tezigenda kukosa wa NRM ave ekanungu ye politics zayo katiza sente. So you will tell them mbabiddeyo na kwata abaraga ananka weteka menvu oguru I'm told therefore mbagiddeyo kati feri bamba akituzimba mudda genda yo otusakire kati politics za Muwanga Kivumbi what you would call authentic opposition zibade fulumia because abba atwala waffe abba atwala wa there is power chovola concentration of ministries ziri bushenyi ziri ankole because eri ministries mean kubasakira tezitegeza kukolera gwanga. Now parliament is under attack but attack eno joyogera and parliament babimba egenda kumalo the type of Muwanga Kivumbi who have been the voice of the country chovola wakati woje wafe you can get a rally abacha ali conscious baga muberenga mukola ki nga mutuogera because wherever I walk nange naye tukusabira tebakuta but tova kumulamwa because there are people who want the voice of the voiceless to come up kati ye target ya mukulu Museveni. Therefore mukulu Kibazo we shouldn't fall into the trap of attacking parliament. No fe tujisuke ko tolengere kulwaki gwe otega akanyebwa. Why do you want to destroy this? Engage destroying the judiciary. Do you still have respect for the judiciary? Charles, hold on there. Omanyi olumumbera at pains. Enfunde eziwerako tuga nti baba teza akanyebwa nene mwewayo bwe mutyo because nebine ebintu enfunde eziwerako oli akuga nti baba guliridde nze maskini eno jendi je mpakasa bwe banga nti omubaka wo wa parliament bamwadde enguzi ya bukadde 5 bwe mpima mu obukadde 5 buyinza okuba bungi ewange naye butono nsuubira omubaka okubeera nga developing the capacity
esingako ku bukadde obutaano kati kinkaluubirira nnyo okutunuulira omubaka wa palamenti ayina okumanya ayina okutegeera okusingako ayina access to resources eziwerako kubanga ababaka ba palamenti bano booyogerako abagerako banywanyi baffe ayina an average take home of wakati wa $25 na$35 ne bw'aba ayinako amabanja ayinza okufissaayo obukadde busale nnyo afisse obukadde 6 Kampala abeera akyali nnende bano abavubuka boolaba bavuga emmotoka Kampala ntinda bw'aba afuna obukadde 5 abeera w'amaanyi nnyo kati omubaka oyo ankaluubirira nnyo ng'afoolinze for a bribe that small kibazo gwategeera the one who is conscious Mwanga Kivumbi bwaza ssente zino yazize ono moral ground population tena akukitegeera because tonaba kujinyonyola gwe kibazo was influence mukuru Museveni agenda ku Rwanda naga omanye mere nabawe mere bate mere eno nenanga abasikale genda kerewa nempayo Mwanga Kivumbi $2 ajabawe mere naina aziza nanga muri bakufu these people will believe him because as you know the lie travels faster. Of course neyo challenge Jerry. Yes. Kubanga nalabye edda ng'abantu bachallenginga baga nti it is populist. Bano. It's principle. Ba Mwanga. Ba Karuhanga. Ba nalabye Kyagulanyi ndoza zake. Sala ne Mati Ampuga. Sinalaba banji. Abaga nti ezange principally kaziddeyo. Olinga ganti nti gwani agambye nti waffe tetuzeetaaga zirete ne bonoozizaayo tezijja tukolera mukwano gwange Betty Namboze nalabye oluvanyuma ayina change of heart naye nga naye agamba lulina zaayo ziri nezizaayo no Betty yazizaayo eza parliament the judiciary spoke yagamba nti nazaayo ziri nenze nti neera impact nil nti kuluno kandabirira abantu bange nendoza oluvanyuma nalabye ng'alinga ayina change of heart naye abo nabo gye bali abaga nti kabulanga ne kuluno tie nina okuzikozesa kati eyo divide eyo egamba nti tetulina na voice eri unified abantu baga nti mukulu kibazo okuzizaayo abaganda kyebayita okuddiza kanene nkejje kuba kanene abeera mu nnyanja oba ayagala ali empuuto oba ayagala ali engege kati gwe akakejje ateerako oba ofuniddeyo abantu banoganako okamuddize but you see morally simanyi politically morally ekibi kiba kibi oba kitono oba political omulimu gwa parliament is kukola ba Mwanga Kivumbi kye bagamba gwe atunulira nampala wa government tokkiriza government okuwa a bribe. It is a principle. But echo kadaga kyadiringa nacho naga nti this is not a bribe. But is she no je yaba the facilitation ya parliament kadaga is NRM. You can't expect her to be white. She's NRM. Why vera white? She's gone. You get Gasimbagane ne banna mawuli. Gasimbagane ne banna mawuli on Radio Simba. Peter Chiwazo mu studios ujikwanjulira Benon Twina Masiko nkulabye Douglas Musa nkulabye Anthony Kakuru Alantaka agambye Romshana nti leero Romshana oli ku nsonga ekyo Romshana kibeera kizibu abasajja bali critical abatatera kukkiriza Alantaka bwaga nti Romshana ali ku nsonga no every day all the time nina okuddayo okwetegereza ennyo ndabe oba tali just cynical Mwanga finally the whole of this hulabalu ereka parliament mu kifaananyi nga parliament eri mu kwerwanako waffe baga nti ennyanja embi ekukwasa ku nkanaga ina speaker amuganda atagamba nti akatebe akatamire tekankwasa kuki ku nkanaga eno nyanja mbi kubanga bwolaba speaker awamma nakwata naga nti atone jeno jangu otuwa amagezi oluyekwata bwe kimufumita nabuka ati gwe buza na kasukeri kati ennyanja mu mbeere ne muzeyi wangeyo nadde njoganda ikubina ebitambala ne mugambo yabyo ne muga sentences zalanga ati uli mutufu musajja omuganda ebbula ly'ennyama terikulisa kapa kamuje terikulisa kamuje
Kamuji omumanyi. Omusajja omuganda omulungi. Ebbula ly'ennyama. Tolya kamuji. Kidda ku kiri nze kansoke kule harabalu. Crisis. Kuba single billion. Okay? Classified. Muna mani classified. Ani amu controlling. Mwe supplementary yali ya 400 billion. That's more than half. Close to half the Ministry of Defense. Okay? Nolecho classified ebisinga ebinundi egisinga mukulu. Okay? Kati because the question is chichawe chiri classified. No. Bagamba. No, it's a COVID. Package. No. The supplementary was for COVID. No. Jaga mbyogera biranti. Be try to yisa try na schedules nyingi. COVID schedule yaliko billions bisatu mu kinana. Zeza COVID. Ne try na schedule ndaze to approving kuna kulerumu. Parliament zebagamba ezetaga prior. Zota sobola kuspendinga kujja kunga parliament emazo kukola ati kubazireza 3% baba bazirya. Kakati kwezo eza COVID zaliko bibiri mu kinana. Because billion ya 2 aga COVID bibiri mu kinana munya. Billion ya 2 aga COVID bali bagamazo ga advancingira Ministry of Health. Etandika omulimu gwa COVID. So nga parliament ku approving a billion 2 mu kinana. Bagendo zireta nga bazitemye so na bayitiramu. Siteka ansonga enako aga asatu. Ministry of ICT 14. Local government yainake zali ziwera. Prime Minister's office zino eziguze ebijanjalo 59. Ministry of Health nkaga mu 2. Ministry of Defense and Internal Affairs 9. Katiba awebaga tanti bodira eza 2 no gagata ku 6. Health yaina 9 nayo mummeka munya because bali bagerawe batu chikokweza ebisatu mwenya. Now betutula mu budget ngera bazize ti sente zino tuzitereke ku account gye baita contingency fund eya Ministry of Finance. Nga contingency fund jojo kutwala obwetaavu bwo buli ayagala afune ki gundi ne contingency fund nga tulina nayo obuzibu nga parliament nzo mukuyalete kitese ekyo nduze tukutandika creating a problem nga contingency fund ezayo agencies mu COVID situation egenda ku subjecting a Ministry of Health to regitape ya Ministry of Finance wandika justify ndukano mu COVID situation buli agency ino ku respondinga ebere ne resources zayo instantly. Boba Kampala State Council bera nazo bobera ani communication bera nazo betukusanga nga wetaga sente it must be there bakutemere embagirawo so sikudayo ready tape mu bureaucracy ya finance so decision tujichusa netukanti agency netugenda ku ndala decision nemufula health lead agency no netugenda ku decision endala netugamba nti decision endala betutunulia mu supplementary bebyali any saving je tunakola muli kituje tunasanga nga tekyetaaga kufuna sente ze kyasabye nga City Council netukola saving tujitwale tu boosting campaign ya COVID ya health direct erwana obuchi obulwadde eno ile tujiyisa kwe ku ending up nga budget ya COVID twagenda okusigning a report nga budget ya COVID ya Ministry of Health egenze ku million 10 munya ukitegede olwa saving ze tuje ku council kuchi now waliwo ebirala bingi byosaga genda mu nabibayisaamu lili now report never approved fetwaina report ukategeja dayogedeko manito which I played the key role mukujiwandika no nabichi nenga tuli bangi weni chizani yani tu nga nyina okusoma report ku budget kati netuga no tojja kusoma report bili tofuka mulungi omo emu Gerard kagisomye ne ya COVID then you prepare for the other one. Tegeza nti buli obulimba obuga nti Gerard baji musulira lwakuba tewali wayagala no actually
kyalina kujiwayo ku new face because most likely nze oba ogwala babadde basinga okusoma minority report ne twajoiningibwa omwaka guno Karuhanga Winikiza no Roland Kajinda kano ne Gerard omulundi guno genda osome kuki ku report eno after all tujimazo jibaga genda gisome and in good faith kati betumala okola report okola minority report ngomazo kulaba majority report nebeera uploaded ku gundi ya system ya parliament by midday nsanga chairman wa budget nga soliciting aba member ba signing report endala mkambo kwai atochu sabichi report twajitadde yoda atochu sabichi nayambo wange waliwo ebirala teyambulira ebikyuse intelligence yange nentegeeza nti abadde summoned in a commission's meeting kati mu commission's meeting bwe yagenda okuvaayo nga bamugambye akwate sente zibadde eza health ministry ezibadde zigenda ku covid because zaali 104 ajjeko milioni 10 billion 10 aliwe parliamentary commission. Hold there, Mwanga. That's a new angle. Yes. Because little bade to money. Yes, and people don't know. Mu budget committee. Nga parliament mujitemedde yeku. No. Ati olwalero tuganti akugamba bazi nyakulira mu kubu. Middle of the way. Nga ne report, era tulina uploaded report Billy. This is where this money becomes so immoral, indefensible. Neboleta Yesu Kristo tasobola zisanitizinga. Neboleta Yesu Kristo nti atekewo mubiri gwe to sanitize this money ajja kufairinga. So midway nga ya sawa 8 badira sente ze twamaze dokuwa Ministry of Health bajjako bilioni 10. Ebirashalo byesagala genda mu wano lwa privileged position yange mwembeera because of interest n'abenkola nabo nena ziringa mulimu ebirala bingi kugambye ona amazo twala ebina otomanyi lwaki office of the president ended up ngaina bilioni 16 for a good information gendo chikoreko research go yagala lwaki after the allocation ended up ngaina bilioni 16 lwaki Kampala State Council ministry yokka ya ending up ngaina nebyo bebigwa kati the ordinary MP uno atamanyi details of what goes on panga nawo ina mwaka ku Gomesi ya senga era tugete tubiyise ngatibagana kuliriza minority report era lugolobya ajja ku parliament is a honest man aga nenda kwa amending report je muyina aja amendingira ku floor ya parliament but legally is allowed. Let me defend him. Legally is allowed. Alimu kumenya. No, you can amend it. Saga agenda question too. But Elia aganti Ramanzani etuyambi. Muwanga gana amazima gayogera. No. Parliament ojitadde mukati haba. No. Naruli bechali. So at the end of the day, bakwata sente already zitwali tumazo ganti zino zigende mohereze. Ozitwala oziwaba at first netewali wona clear purpose bino byonna mayiyirizo nti mugende kati muzigulemu emmere mugende mukole biki ambulance babiki ambulance kati nze atana ambulance lwaki mwazimpa nze sina ambulance kati lwaki mba mwazimpa tractor ejikola ambulance oba kirole kyange ky'amazzi mu covid tekina mu role so traditional roles as members of parliament is always so to be called by the when Arua Batantiga last week ngamba member parliament yambako nenze era sijangano ne gamba kiono mukwano gwangu bakatega nga mutetu gwe tulonjingero sisobola just tugende tulonjinge benz that is additional work you do and it's not the primary mukasiri sagale tujje kumuchi kumulamwa where this money becomes extremely immoral already voted by a committee report signed ngegenda kulwana covid kati member parliament alino okutapu Kampala nze okuva nave butambula ganja gendayo sidangayo era bagambe ne kakati era tolinyayo ne mu environment nga bakuwadde sente million bagaga bitwale wara disi kati wache twaziwera ddala RDC
oba district negende gulemmere already mu regulation no tokkirizibwa by the way sticker nze nyina sticker nyina member wa budget mu ku essential committee zasigala sticker je nyina ekola Kampala wachiso teyawukana na yange teyawukana na yo bemba nsala okuva wachiso nyingire mpiji wetaga DC sticker netaga kutoka wala DC so era lumuna linzi jawan sage na wala DC ayo belos nagenda wala DC nefune barua nonocho ebarua tenzizikiriza tu member parliament sajja genda mu bantu abantu ne batakungana so social distance ojja abusing chova babagambye nti kakati sente nobeono because mu guideline bitwale mu district task force guideline zigenda okufuluma ng'oli ensimbi yazifunye tu n'alaga ne evidence kyazikozesezza katangana ndala amafabi inao katwaruzira because yafunye public funds walo guidelines zikola bino with the cow but katesire choose kola because he has to account in accordance please the guidelines mwendo woza nga katikaze kankubulire because I lost change sitedi says che adena mugamba namugamba walo akanyegwa kajja nampa emtwaleji etano ya mafuta ayine meme nangamba no mizine Museveni uyaoke ni mugamba walo akanyegwa kajja na ntwala kutotalo nampa ya mafuta ayina nga oli mukiristo munange kigenda kwabika and indeed bamwe koleka NG wao tutere okuseni na koleka NG na mtereyo kuki kuseni truthfully zali za kulia and indeed yakola chi yazilya fine ngamba you account ngosobola kwa accounting ngaleta tractor yazigula mu muogo kati nenda na mafabi by and according to public regulations or you are with so kakata at the end of the day that is where this man guidelines zigamba no nze bya guideline ebya zero vanyuma but I've told you see bobo interpreting anga social phenomenon also Mwanga Chivumi are supposed to ask you have given me public funds to do what? Yes nego you don't spend at the end of the day ngashini mu COVID parliamentary commission pays me money for constituency osegede mileage ogenda mu constituency no kola yo constituency work some expenditure is not situunda matoke gange wali nengenda nkola byenkola nedda sente za parliament so atete zili specific nti mu COVID silikola kati nade ngamba omuntu mu tibyonabe nali nkola babisiba basiba enyimbe basiba okuzika basiba bichi kwenali ngenda so I can leverage that nenyamba ku bantu through a small way. I don't need COVID money. So at the end of the day, chegambidde konti kino. You need COVID money singa zali budgeted for you. From singa mu initially mukora schedules. Mwagamba nti MP. You see. Kanchimanye Mwanga Chivumbi kwa atori nzinyina interest to save parliament. IGJ fudde katolya nakalema. We shouldn't lose parliament as an institution. Ateje tulaga. Bobo okola budget singa baleta proposal neja negamba MPs tubaweyo billion emu as MPs ne muji debating ne muji that would be okay ne echo government ze batadde mudagala mu Ministry of Health atene akatemeko that is why it's exceptionally immoral kakati second chogamba Charles chemalendo kuwa information in the new budgeting process to koleza program based budgeting teba kwa allocating a cent ngatoina chogenda zikolamu but to get a program so kama activity ne bali obimanyi ku flow activity chijono kola activity ne fitting am program ne basoka baku ofuna charge ku consolidated fund kakati this time managers are soka charge there's also a program tisoboka tusoboka ebera grant managers also kati no bazoka but under guidelines sente zefra ku monument kubichi I don't account anywhere ochitegede because my roles zenzendo zikozesa ziri defined kati zino muntu tem government is role chovala bagati bomaro bikola member parliament gendo zitwale wakao omulage nti sebo bino byenguze abye evaluating but I'm a supervisor of a cow
kati kawa fukuse supervisor wange under COVID. Executive supervising a legislature. By virtue of that, odide member parliament abere interrogated by a cow zawese bino byoguse biweze za milioni 2 inze wakao kakati so kakati oganange mulinda biri mu kutomide bovao ogende o RDC ne mu protocol is number 36, member of parliament is number 14. Yes. No. I'm telling you, RDC is number 34. A member of chairman of 5. Yes. Yasinga RDC. I'm telling you. 2. Member of parliament okumanya wa amanyi mu protocol ya wano mu Uganda. Soko lindeko. Okumanya wa wano mugavakule baba kube mboko. Kwa malamu amanyi. Senga ngenda ku mukolo official government function. Official. Nentuka ne jeno nani Ochola. Ochegede ngeno waliyo ne jeno Muhozi. Ono member of parliament Muhozi sikaina Ugaba Muhozi CDF. Ngeno waliyo Kaifura. Ngono member of parliament nga waliwo entebe emu. Balibe basigala bayimiride. Balibe basigala otukanga batuse balina okunyina saluti. NRM bwete bwekola abatayina manyi bateeka wagulawo ne kulaga nti amanyi but chemani yagala okuleta ekikulu nga which is very very important. Nti eriyajukiza n'agamba nti constituency fund nayo yaleetera abantu ebizibu ebifaanana bwebityo. Development fund. Yeah, that's why I was going. Omuntu ali endangered mu politics ezijja. Nange biri mu maaso ekalangala nywezaayo. Ebintu ebiri omuntu ali endangered. Politician mukuru kibazo ali endangered. Atayina future mu politics za NRM. Yo yali mu NRM naye nga endowooza eri independent. Bwabanga batwala mwanga maliriza kamwe point eyo kati eno trap sente zino ezijja zigenda kutwala aba NRM MPs abo batagala mu second round. Of course MPs abali mu opposition wabanga toli careful olikomera uyino kuzizanga buchali not because of morality but because guidelines zino za accountability zikutwala bobanga tewegendereza naye wa NRM the likes of the sechku bani abo because waliwo society beta manyi naye nga mukoka sababade babuze ebibuzo if you are not very careful oli mukomera. So Peter, finally that's the story of the COVID money. For those abaga kati kuzinterpreting via oba political ebikolera oba tebikolera nga yewendi scale siri mwabo. Okay, sina measuring bulungi obabe wange buti safudde nayo ababe wange kiri popular kuzitwala oba kiri popular kuzigana ochegede mind what is right, and institutions are served by a few people. At this time a few people who can say, and it's brave. Kadaga is my speaker, okay, and a personal friend. A lot of respect as a speaker. Position Jalina, Sikanya na you. They are my friends. So at this time, chikulu nyo okubeera ne clarity ku values that we believe in. Innocent Charles buli ekyantwala mu public life kiziwakanya benzikanya nazo everything I stand for in public life and public service mbanti temedeke taka tu kati lwaki ezato gikwata ko wazigana njawulo ki. You see, some of people should not enter contradiction. There is no money zofuna olwayo nga twali bwetaavu mu constituency ewange abayina ebizibu nga ne COVID taliiwo, abayina abaana abatasoma, abalwadde mu malwaliro, abatanywa ku sukaali, abatalya ku nyama, abali ekyeggulo, buli lunaku gye bali. COVID wali takola ki taliiwo. So ogamba nti waliwo obwetaavu obwenjawulo ennyo livelihood is at stake. Ogende ezibembawe nedda. So at the end of the day,
ate era kyekyo sirowooza nti omuntu yenna nze gwe balonda nyinako obuyinza okuddako abalonzi. And I tell people naddala gwe mbagamba nti this is judgment. Bw'oba olya nga kino kyenkoze kikyamu nnyo ekyokuzaayo sente n'endala be ziri jangu nnyongedde era njazizaayo nolwekyo option gy'olina oba ogimanyi ng'ogenze mu box butanonda. Mwanga bagenda gamba ekyo kiri arrogant. No, si arrogant. You see, sometimes but tuba tuyimirirawo ku mazima tubawe n'abalonzi option gye balina. If this is what you want, go for it. Oba oyagala mubaka bwe batyo babo and Uganda tejja kubaawo because nja kuwulirayo akasemba somebody yakutte budget report nga tannagisoma is my friend sijja mukubuulira nangamba nti my God, what is in this report is bad for this country. Unfortunately nange ndi part of it. Yabadde agikutte nange ndi part of it, but this report here bino bitukola bino kunsi yaffe Uganda 40 something trillion eno gyetwasomye jjo gyetwasomye ng'oli agikutte ya 45 trillion ng'oli agikutte bw'ati mu ngalo tennasomebwa naye nga ng'omulaba because mukwano gwange ngamba nti kino kyenkutte tutwala Uganda wazibu nnyo. You see, there are things sagala abaana bange balowooze nga nkuze baga nti nekitange yaliwo. Let me give an example kibazo my own life. Kitange afa nali I was looking for fees kati nga priority nsasule fees obangule sanduku kati nze decision yange ngalo ngamba muteke mu kiwembe kati wabataka ne bagamba mukwano gwaffe nga ine takalye tugenda kusala kochi tugenda kusala ttaka ffe tumuziike mu sanduuko tusigaze ttaka nenga akikola bwe nfunira capacity nkutta tokwata ku ttaka lyaffe bwe mmanga temwagala kusonda as a friend muziike mu sanduuko mu kiwempe. You get? So oli agamba obwana because I had young kids my brothers who are young I could even have taken that decision against their interest. So oli agamba billions zino bwowozera abasanduuko ya gold naye eggwanga gye ligenda okubeera in future we are in trouble. Nagana naye kasita bampaddeku akange mulyefaako really Peter twagaleko Uganda eno okusingako awo ampuliriza Kasimba